Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Mbakulisaayo nnyo yonna yonna gye mubadde mukulike obwakedde emikwano gyange. Uganda emaze okulangirira nga wemaze okudeployinga troops zaayo okusecuringa Juba. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akinogaanya nti eggwanga erya Uganda limaze okuyiwa amagye gaalyo mu ggwanga erya South Sudan gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira ebibadde bigenda mu South Sudan, embeera yatabuka gye buvuddeko emabega. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osula bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako mwebali kwekumira ku mayingo ga UG Update TV. Kimaze okukakasibwa nti eggye lya UPDF erya Uganda limaze okuba nga liyiibwa mu kibuga Juba mu South Sudan okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu kibuga Juba. Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'akirangirira. Uganda okwenyigira mu lutalo olugenda mu maaso mu South Sudan si gwe gusoose gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kuba tujjukira bulungi emyaka egy'emabega era Uganda yeenyigira mu kuyiwa troops zaayo okuprotectinga ekibuga kino Juba. Era kimaze okuba nga kikakasibwa nti gye buvuddeko emabega abamilitary bamaze dda okudeployingibwa mu South Sudan. Tujjukira bulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yali asindika amagye okuprotectinga ekibuga Juba mu mwaka gwa 2013 ne 2014. Olutalo olwali civil wars mulujjukira olwali wakati wa Machar saako Machar ng'agezaako okuba nga atwala ekibuga ekikulu ekya South Sudan. Olutalo olwo mulujjukira bulungi nnyo. Wabula Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga ye Special Presidential Advisor ku Special Operations naddala mu UPDF, ayongedde okuba nga atangaaza bannayuganda nti ba Special Forces bamaze dda okuyingira eggwanga lya South Sudan era nga batuuse dda mu kibuga Juba ennaku 2 emabega basobole okuba nga basekiwalinga ekibuga ekyo. Okudeployinga UPDF troops kwazze oluvannyuma lwa South Sudan, oluvannyuma olutalo lw'okunyiitira ne conflicts ne zeeyongera mu kibuga ekyo Juba. Zino nno zaava ku kyokweyongera. Tujjukira bulungi nnyo amagye gano aga South Sudan People Defence Force wakati ne ba White Army abayita Newer Youth Militants we gagenda ennyo ne gapositioninga ku gavumenti ku Upper Nile State. Embeera eno yatandika okuba nga ereetawo obwezigunguliro oluvannyuma lw'abamu kwatibwa n'okusibwa mu kibuga Juba. Ate era ne first Vice President Riek Machar we yakwatibwa n'asibibwa. Oluvannyuma twalabako omu ku ba Special General ba White Armies mu kitongole ekya UN we yattibwa mu helicopter. Era President Kira last week n'avaayo n'agamba nti nno yavaayo n'alangirira okukwatibwa kwa Vice President Riek Machar
ng'agamba nti ono ye yeenyigidde mu bikolwa bino ebigenda mu maaso n'okuteekawo effujjo mu ggwanga lye erya South Sudan. Kale kino ekigenda mu maaso eky'okuyiwa abamilitaries, eno mobilization naddala ka gurupu akagenda mu maaso eyo mu South Sudan kayongedde okuba nga kateekawo entiisa mu ggwanga lino era nga kagenda mu maaso n'okugaziya conflicts okuba nga zeeyongera. Era twawuliddeko olunaku olw'eggulo omukulembeze wa America Donald Trump we yavuddeyo n'alabula bonna bannani staffs bakwate ekkubo balekulire eggwanga eryo, naddala abatuuze baalyo Abamerica abawangaalira mu South Sudan, kubanga ng'agamba nti olutalo oluli ku level 4 ate okusinziira nti America tekkirizibwa kulinnya ku ttaka lya East Africa, era ne bagamba nti tegenda kuddamu kubanga eprovidinga service yonna gy'ebadde bateerawo ku mmeeza Donald Trump, era n'abagamba bakwatemu obwabwe balekulire ettaka eryo gwe mukwano gwange aleeyampuliza. Bwe tuba twogera ku lutalo luno tukimanyi bulungi nnyo entalo ezijja zirabikako mu South Sudan zize zifiiramu abantu 10,000. Oluli olutalo olwaliwo lwafiiramu abantu kyenkana 40,000 saako n'obumenyi bw'amateeka okweyongera okukabasanya abakyala, okukwata abaana abato, bank robbery, emize mingi egyalabikibwako mu kibuga ekyo. So bagenze mu maaso n'okuba nga baagala okuteeseganya okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe ng'olutalo luno terunnagenda mu maaso gwe mukwano gwange. Abula tukimanyi bulungi nnyo nti nno buli kadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abaddewo ku kibuga ekyo ekya Juba naddala okuva eri musivo wo mu mwaka gwa 2013 ne 2014 ng'agenda mu maaso n'okudiployinga amagye ga UPDF okusobola okulaba nga gakuuma ekibuga ekikulu Juba eyo mu South Sudan. Kaakati tumaze otegeezebwa nti amagye ga UPDF gamaze dda okuyiibwayo gasobole okuba nga gasekiwalinga gavumenti saako ne State House saako n'ekibuga Juba saako ne Army Headquarters saako ne airport gabeere nga gabisekiwalinga. Newankubadde Pulezidenti wa Kenya William Ruto yabadde yangeejinze dda abaami bano Mark Machar saako ne Kone First Vice President Salva Kiir basooke bagende mu peaceful talks basobole okuba nga bakomekereza kino ekigenda mu maaso mu kibuga Juba eri mu South Sudan. Obadde oli ku UG Update TV ng'osinza okuba ng'otuuliza ebale kwekumira ku mayengo gano, mbaagala nnyo, mweraba.